Oleba balawudi. Honorable. Twogerere yogerera waggulu. Yogerera waggulu. Olwa sauti yogerera waggulu. Wigo. Banange tuva mu lwale kakadde. Pulezidenti waffe Kyagulanyi azze n'ayogera eri abantu ba Mukono South abadde bamulindiridde bambi bamulemesa ku luli naye ku luno pulezidenti waffe asuubiza n'asuubiza banange n'omuyada n'atugamba pulezidenti akomawo abantu ne babeera mu bweraliikirivu naye bannange olaba kano kazze n'akomawo katola tekukasa gavumenti namba weebale nnyo weebale ddala abavuga bamulekete esemutundu mwebale okubeera abantu bamuti nemeseni pulezidenti gyatugambe agambe tugenda kulayira tugende tulonde tukuume akalulu ati tumulondere Maseruka tumulondere n'amanino agambye teri bubonero bulala bwonna akabonero bwabuli tugenda kuwangula mukono yonna myufu wano ekizibu kya Mukono South tolaba muno twetolodija ennyanja wano ennyanja eri wano kumpi wansi naye abantu ba Mukono South bakyanywa amazzi amakyafu bakyanywa amazzi n'ente abantu b'Emikono South bakyava mu maka amataka abantu b'Emikono South bose balina mirimu olw'okuba ennyanja bagiggala naye baagala kuwunyisa abantu bagiguddeko wiiki bbiri zokka mbwakalu kalyoke kaveewo naye abantu baffe balabufu bagenda kuvootinga nkyukakyuka kubanga ennyanja ejja kubeera openi mwaka ku mwaka mwebale nnyo mwebalire ddala okuwerekera pulezidenti mu bungi bwe muti twatandikidde municipality naye bannange municipality babadde olusalo lwereere Masasi tiyagaza obuuma bw'amasanyalaze naye tubalaze nti nno tuyinabo mwebale nnyo mwebale amaniyo shiba omani emu ono district akabonero kali kamu omubaka ali omu zasooka ku baloti basebo ne banyako basaba mukuwa omukisa endempereze mu palamenti n'ababaka wano bammanga onalebo Namboze Bakireke onalebo Mulima Mayuni Abdala onalebo Kiwanuka Sulaimani onalebo Maseruka Robert ne onalebo Muyanja Ssenyonga bwatyo bwe tugenda okukola ne bammeyazi bonna ab'omu disitulikiti ne ba kansalazi and LC chairpersons bwatyo bwe tugenda okutambuza emirimu omutali buli bwanguzi omuli obwenkanya omuli okulwanira eddembe ly'abantu n'okubeerawo abantu ba bulijjo ffe tuli bantu ba bulijjo ate tuva ku bantu ba bulijjo ebisuubizo 11 ebya manifesto mbalayira nga sitya Katonda twese twava agenda zituukiriza mwebale nnyo mwebale ddala abavubuka muzuukuke abavubuka muzuukuke guno omulembe Mwagulanyi guno omulembe Omutebi tulina amaanyi tubasinze ennamba tubasinze obukodyo tubasinze okutegeera tufube okulaba nga akalulu kaffe tukakuuma temubatya munnange naffe batutya tebalaba muno be batono kati bano abazze wano waleero babajja Kampala tebamala Mukono yonna n'olwekyo temutya lengera abantu abayita mu sikeeri lengera obo bonna kumagizi Alright, omubaka wa Mukono district mumuwulidde alina kaadi yaffe oyo nateera nja kuba nkuwako Maseruka kasooke tuve mu tiyagaasa addako mu maaso okuba yemusuubira tebasobola kukkiriza pulezidenti kuyingira n'abantu bayitirivu baali nabo okuyingira nabo kkubo lengera ekiri emabega kangezeeko okulaba babadde balina akayimba ke bayimba wano nga balina abantu abangi ab'enjawulo omwana abayimba mu baayi Museveni ondabira kafeero baayi Museveni ondabira kafeero kati sisoose kukitegeera nengamba omanyi Museveni ayinza okuba alina ewa mukwano gwe gyagenda gwe bayita kafeero nyeza okuddamu baayi Museveni ondabira kasirye eggwanga baayi Museveni ondabira kasirye eggwanga nenga ate agenda basangawa era sisoose kukiwa makulu neŋŋamba kale
ngeze okuwulira baddamu baayi Museveni ondabira Biriga, baayi Museveni ondabira Biriga. Ne ŋŋamba yi ate wa Biriga anaayitayo ddi, ate wa Biriga anaagenda ddi? Kubamu akafaananyi nga lwe luno olunaku olw'okkabanja. Procession eno erina kubeera mirundi ebiri, erina okubeera nga ya ssanyu ya buwanguzi obulangiriddwa oba nga yakukabanja okwemulugunya. Kubamu akafaananyi nga bannayuganda beeyiye ku kkubo mu bungi beemuti abaana b'emukono nga mwemulugunya olw'akalulu kammwe akakoleddwa eby'amantyoko. Kubamu akafaananyi mu bulungi bwe muti ng'abaana b'emukono mujjaganya olw'obuwanguzi bwe mutuuseeko eri akalulu kammwe ke mulonze. Ennaku wabula 5 zokka, 65. Baganda bange abakolera ku nnyanja tebabasiba akatambaala ku maaso nti omusajja ono abaagala nnyo agenda baddiza ennyanja yammwe. Ekyo kya bulimba. Emyaka 5 abadde ng'abeerawo nga mukaaba okubattira ku nnyanja yammwe, tafangayo, abadde ayongerangako magye. Essaawa zino yeefuula abadde agoba akulira abajaasi b'oku magye. Emyaka 5 nga babatulugunya babatta, abadde abeerangawa? Ayagala mu mwesige mu muwa akalulu kammwe, abaddemu nateera abagobe ate nga mukambwe nnyo. Temugeza ne mukola era mulina okweddiza ennyanja yammwe. Emyaka 5 egiyise emabega n'omusobyo abadde akolanga ki okugoba abatulugunya ku nnyanja? Bazze babatulugunya ebbanga ddene nnyo ku nnyanja. Omwami ono abadde akolanga ki? Oli ku Ghetto TV. Lengera ekiri emabega, buno obujja bwe busungu bwe bawulira. Kyentegeddeko mu mukono ate nga kyekizze kibeera ne mu bitundu ebirala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu w'anaabeera bayiwawo amagye ennaku 2 ssaako ne poliisi. Omukka gwa tiyagasi gwatandise dda mu maaso. Ekkubo we litujoyiningira ku maini baatandise dda omukka ogubalagala. Muganda wange bayiwa amagye ne poliisi ennaku 2 nga tannatuuka, ne gatandika okuyita mu byalo wakati mu kutiisatiisa ne mu kukanga abantu. Abangi abavubuka bakwatibwa bwe bamanyi nti eno waliwo dipo abawagizi ba NUP we basibuka, awo wo bagenda bugenzi ne bayoolawo sinakini ne baggalawo. Naye era mu byonna ekibeewuunyisa nti abantu bajja mu bungi, abantu ne babeera ku laalizi mu bungi. Ku lunaku lwanajja ku kkubo bagobagana na bugabaganyi nabo, naye ejjukira nga bamaze ennaku 2 nga bayoola, bakwata, bakuba, babatiisatiisa. Naye olw'omukwana abantu basigala bakyaliwo. Eno mu mukono ennaku 2 emabega babadde bakwata olukwata nga bayoola buli kika kye balaba nti muvubuka tabakkiririzaamu. Waliwo abavubuka be baatwala be baali bayise okutwala batendeka obwa postable. Bano abasirikale abambala gambutusi ezookya ez'okugulu okumu, abasirikale ba poliisi abo abato abambala gambutusi ezookya ez'okugulu okumu, abaagaana bonna batandise obbayoola mpola mpola. Abaagaana okubegattako batandise okubayoola mpola mpola. Ekigendererwa kyakunafuya. Emyaka 5 gy'omaze ng'okwata bannayuganda obawamba obatta obasiba. Singa bano abantu tebakyaliwo era nga tebakyawagira, naye ebyo byonna byonna bikulaga mbu tosobola